Once they are ready, you can say press, you can select something. That's why you think when the press is here. No. Now you came late. The right procedure, anyone came back. Isaac Ajali. Mubuka. Government will be your opportunity. Why you have a photographer? Ichogana na mukongo. Bana banonyache. Biba oba bana. Apo. Omusajja mwana bonna yakwidde.
Rotarian Hakiza Dixon sente waba sente bawe kwegere division nga twala kire ku main ate nga sente be wa kwegere division ajja bilali makaga asatukumu tufiridwa abatuze baffe wane kukasa abatuze abawera omukaaga ba family emu naye okusinziira ku mawulire galiwo nti omwami n'omukyala badde tebakanye n'ekitalo nnyo kitalo ddala kubiriza abazadde naddala nga olina abaana batufunye obutakanya n'omukyala wo sooka baviire owumule obaleke olunaku lwe bwe lutuuka lw'okuwumula owumule gwe weka kubanga buli omu yazaalibwa yeka ate n'olunaku lw'okufa n'okufa yeka n'ekitalo nnyo kitalo ddala tusalirwa nnyo famire eno ate tusaasidde ne ba family members abakyaliwo tubagaliza ekiseera kye bagenda okuyitamu mukama asobola okubabeerawo naye kino kibeere kyakuyiga eri families naddala abawo nga bafunye obutakanya kubanga okufa kwa famire eno kuvudde obutakanya bamwami n'omukyala kitwaliddemu abaana bonna famire y'abantu mukaaga neggwaawo kitalo nnyo kitalo ddala erinnya kansala Mutaasa Yusufu kansala yeesimbyewo okutwala bukasa eno ku disitulikiti ewakiso ekyabaddewo sooka okivumirira nga kansala wakirinnya main ate nga era nze neesimbyewo okutwala disitulikiti yaffe eyawakiso sooka okuvumirira obutabanguko obuli mu maka omwami n'omukyala wabaddewo obutakkaanya mu maka ng'omwami ye agamba ayagala omukyala batunde naye ng'omukyala agamba ninawo abaana sisobola kukola ki kutunda omwami n'atabanguka n'agamba kakati kantule piki yange nina amabanja mangi naye sisobodde kukola ki kuyange era omwami n'atunda piki n'asasula bonna abadde bamubanja n'abagamba bujja kujja enkya mukole ki munziike naye nsooka okuvumirira ekyomwami kye yakoze abaami kituwa ekyokuyiga nti ne bwoba ofunye obutakkanya ne mukyalawo omukyala mulekeewo otambule okole ki omulekeewo kubanga oredde omuyinamu abaana naye ekikola kye yakoze ekyokwegalira mu nnyumba ne famire yonna n'agyokya nze nga kansala Mutaasa nkivumirira kansala Mutaasa Yusufu nkivumirira ne sekuvumirira ddala nti bannaye kituwa ekyokuyiga namwe abakyala omwami bw'abagamba nti akukooye omwami si ye bwenkomeredde omwami muleke ogende ojja kufuna omwami w'omutuufu ajja okutegeera mu nsonga zo zonna zonna era mbasaba abatuuze b'e Bukasa bakoze obutaweera okulaba nti bayamba ku muliro guno naye ejjukira omwami alabika yakozesezza petro omuliro gwabadde mungi nnyo bagezezzaako okukuba ebikizimbe bayamba abantu naye surprising era bagenze okubatuukako ng'abantu bamaze okujja naye nsooka okwebaza abantu b'e Bukasa okuba nti mwasitukiddemu obudde bwabadde bwa kiro naye ne musituka mwenna ne mujja ne muyamba abantu abo naye lwakuba nti kyannaku babadde bamaze okukola ki omuliro gwadde gumaze okubatuukako nga bayidde nga bali mu mbeera mbi abasingira ne bafiirawo takirizawo bantu wabwe wakaalo amannya nze Semakadde Sowe nga ndi mutuuze ku kyalo kuno era ndi mukulembeze werusibwa embeera za mutuuze munnaffe ono zabadde awangaliramu ne ku kyala we wabaddewo okusika obutakkaanya obadde bututte ebbanga ddene ensonga bazeetukuko ne ku LC bagendako ne ku poliisi naye nga tugezaako okumubuulirira omuntu w'alina okweyisa naye nga ye omutuuze munnaffe abadde si musajja mwangu nnyo nga talina muntu n'omu gw'awuliriza so tuteebereza okubeera nti ekizibu kino kyaguddewo kuva ku mbeera z'obutabanguko mu maka omwami abadde ayina endowooza ateebereza mukyalawe okubeera nti ayina omusajja bweyeebeesa naye naye nga tugezezaako okumunyonyola ebbanga ddene nti ebintu byoteebereza obuteebereza si bituufu naye nga talina muntu n'omu gw'awuliriza ye ng'omuntu abadde si muntu mwangu nnyo banneyiba be batuuze abala abadde si muntu mulungi nnyo talina mukwano gwe talina amuwabula nga ye kyasazeewo nga kyasazeewo so batiko yakoze okusalawo okubi era tukivumirira ne sekuvumirira yenna nti omuntu yenna singa obadde n'ensonga wali badde onoonya ekkuba ettuufu lyosobola okuyitamu okusobola okugonjoola obuzibu obubeera buguddewo okusinga okukola ekikola ekifaanagana bwe kiti era tulina okunyula ku amaanyi ng'abatuuze
okulaba nti tufiiriddwa abantu 6 omulundi gumu n'abaana abato abatalina musango. Nkubiriza abaami bannange singa ofuna obutakkanya n'omukyala ensonga zitwale bazadde abazaala omukyala oba okuzaala basobole okubakola n'obutayingizaamu baana mu nsonga zammwe ng'abakulu kuba kati munnaffe kye yakoze kibi nnyo naye poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza eneeba etubuulira ekisingawo naye ng'okusinziira ku information gye tulinawo ng'abatuze ne kuba tumanyi tuteebereza okuba nti omwami yeyakoze kino. Tuli ku kyalo ekimanyiddwa nga Bukasa ekisangibwa mu divisioni ya Bweyogerere mu munisipaali eyakira. Olwaleero ffenna naye okusingira ddala abantu b'ekitundu kino bakeeredde mu nnyiike. Kigambibwa nti wakati w'essaawa 8 n'essaawa 9 amaka gano agali emabega wano gafunye obuzibu era n'ekikangabwa eky'amaanyi ennyo. Abantu 6 bonna abagabeeramu bafudde. Bagamba nti waliwo ekintu ekibwatuse mu ssaawa ezo z'engambye wakati w'essaawa 8 n'9 era abasobodde okudduukirira basanze omuliro gukutte ennyumba ne baguzikiza naye ng'ekibwatuse kibadde ky'amaanyi nnyo okusinziira ku babadde bawulirira ab'emirirwano era kitikkudde akasolya k'ennyumba ne kabeera nga kagwa wabbali. Abantu bonna ababaddemu kigambibwa nti bafudde. Emirambo gye tulabyeko wano gibadde emirambo 6 nga sinzaga nti tulabyeko n'amaaso gaffe naye poliisi etidde abantu okulaba ku mbeera y'emirambo egyo gye gibaddemu era n'ezingiza obuzibu buno we bubadde n'ekola emirimu gyayo egy'okunoonyereza nga nakati kukyagenda mu maaso. Abantu bano beegambye nti babadde mu mbeera mbi kubanga nange tebanzikiriza kubalabako nti babadde mu mbeera mbi nnyo era basabikiddwa mu buveera. Bwe twogerera kati pick-up yakatambula okuva wano okugenda kutwala abantu abo okubakolako postmortem ate n'okubatwala boolyawo mu ggwani. Bannange ebigambo bye tuwuliddeko wano ebitonotono bye tutasobola nnyo kussaako sira nti bye bibaddewo naye oba bye byatuusizaawo embeera enjege eno gye tutuuseko mu kitundu kino. Kigambibwa nti wabaddewo okuneneŋŋana n'obutategeeragana bw'amaanyi nnyo wakati w'omwami omugenzi kati n'omukyala era nga bimaze ebbanga nti babitwalako ku LC ne ku poliisi n'abantu abalala bagezaako kubituulamuko ng'abakulembeze. Era kigambibwa nti omwami kati omugenzi abadde yeewera nnyo nti nja kufa n'omuntu okutuuka ku kino ekyabaddewo olunaku olwaleero nga lukya. Era kigambibwa nti oluggi lusangiddwako ekkufulu 4 oba oliawo ekitegeeza nti yasibiddewo ddala nti ne bwaba yasibyewo yenna yasibiddewo ddala munda nti ne bwa omuntu tajja kusobola kudduka oba kusaba buyambi. N'olwekyo obuzibu obubadde wano bwonna bulabika nga oba oliawo nga bwe tulinda okunoonyereza kwa poliisi nga bwekuusa ku mbeera ebeerawo mu maka naddala ennaku zino ya domestic violence oba obutategeeragana obusingidde ddala era okuvaako emberebezi mu maka olumu ezireese okuttibwa olumu ezireese okutemagana n'okulwanagana. N'olwekyo tujja kulinda ebinaava mu ripooti za poliisi naye nga eyo yennaku ebuutikidde ekyalo kino ekyebukasa ekisangibwa mu divisioni ya Bweyogerere mu munisipaali eyakira. Abantu 6 nga bannyumba emu, abaana 2 babadde basoma ku Kirinnya CU era ne Reverend teacher abaddewo wano n'abaana abalala ndoza nabo babadde basoma naye bo sitegedde bulungi waabo babadde basoma. Eyo yennaku ebuutikidde ekyalo kino ekya Bukasa. Tusaasidde nnyo abantu b'ekitundu kino n'ab'emirirwano bannange kitalo nnyo kitalo ddala ebisingawo tunaagenda kkaanya bwo bungi bannaye mu kiseera kino tukkirize nti obutakkaanya bungi. Obutakkaanya buno buva ku bintu eby'enjawulo naye ng'okusingira ddala buva ku bwavu buli mu mayumba g'abantu. Omusajja otuuka nga ne school fees tozirina, abaana baddayo ku ssomero, omukazi naye akutunuulira nga gwe ataliimu na musajja waamu, n'emmere tewali, tetukyasobola kuprovidingira waka waffe.
ekyo kyekimu ku bintu ebivaako obuzibu nga buno. Ebirala biva ku busungu obuyitiridde, nolwekyo tubakubiriza bannange bw'obanga olabanga omuntu gw'oli naye akugamba ebigambo ebyekuusa ku kufa oba ku kubeera nti akukooye kukoowa kuli okwenkomera enfa embi ey'okusirika. Ebirambo 6 nga kuno kwe kwabadde ogwannannyini maka Mwami Kabira Fred ne mukyala we Gonja Winfred abafidde mu muliro guno. Tetunamanya kyaviiriddeko omuliro guno okukwata naye okutegeeza okuba nti Kabira Fred ayinza okuba nga yavuddeko katono ba ab'emikwano ne bakola nabo bazze baatubuulidde embwa zizaabagamba wabadde muvuzi wa bodaboda abadde alindira okufuna akasente ke akasembayo ku piki eyo gye yatunda era abadde abategeeza nti bayinza obutaddamu kumulaba n'abasaba okubeerawo maziika ge embeera bwetyo bweri naye ng'okunoonyereza kutagenda naye nga abawuliddeko n'ebyo bagamba bawulidde ekigo ekyabwatuse nnyo